Okulonda kw'abassentebe b'ebyalo kwabaddewo olunaku lw'eggulo mu bitundu ebimu kwetobeseemu emivuyo mwabadde okusoma amannya g'abalonzi ng'abatuuze bageemulugunyaako abantu abamu okudduka n'alijesita ekyaviiriddeko obuvuvuŋŋano ng'era mu bitundu ebimu abakuumaddembe baamaliriza beeyambisizza omukka ogubalagala ssaako okukuba amasasi mu bbanga. Okulonda ewamu kwamaliriza kuyiise ng'era awamu kuddiddwamu olwaleero so nga awamu ababadde bavuganya bakyagugulana. Ngenda kusuwinga electoral commission kutwala mu kooti kuba obutali mu matiwo bwe mbafunyeeko mu ngeri gye balondesezaamu n'engeri gye bawandiikamu register nga baani abalondedde wano lwaki basalirawo ekyalo bwe bakirondere. Kyokka newankubadde nga guno guli gutyo k'akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti okulonda kw'abassentebe b'ebyalo okutwaliza awamu kwatambudde bulungi okwetooloola eggwanga lyonna. Okutwalira wamu mu bitwakafunako ku omutundu gw'eggwanga biraga nti emitwalo 7,214 okulonda kwatambudde bulungi era ebintu ne bigwa bulungi mu byalo emitwalo 7,779. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe ky'akakiiko kano mu Kampala, omulamuzi Simon Byabakama ssentebe waako ategeezezza nga bwe waliwo ebifo ebitaalonze olw'emivuyo egyetobese mu kulonda kuno nga kw'otadde n'ebimu ng'abamu ku bavuganya baavudde mu bulamu bw'ensi eno gye bagenda okuddamu okutegeka okulonda obuto so ng'ebimu agamba nti okuddamu okulonda kuno kubaddeyo olwaleero. N'olwekyo amateeka gatugamba nti kandidate bwafa nga okulonda tekunabeerawo, electoral commission erina okuteekawo enteekateeka y'okunominatinga okusunsula candidate. Ebitazzeemu kulonda agamba nti okulonda okulala kwakubaayo nga lumu omwezi ogujja. Zeewo nti okulonda nako kujja kudibwamu nga lumu, that is 1st August omwezi gw'omunaana omwaka guno. Register bwebanga weziri tebaziyuliza n'okuba nti abantu bakubaganye ne batasobola okubala obululu oba biki ebivudde mu kulonda okunako okulonda kujja kudibwamu nga lumu. Ekyabaakuliddemu okulondesa okuva mu bifo ebimu nga tebalangiridde muwanguzi ono akivumiridde nti kimenya mateeka ng'era bwe wabaawo embeera ebalemesezza agamba nti balina okubuulira abantu. Bimu presiding officer ku kifo kironderwamu teyalangiridde bivuddemu oba kiki kyamuddusiza n'avaawo n'agenda n'atuuka eri gyatuuse n'akola DR foomu n'agamba nti bivudde mu kulonda. Etteeka ligamba tebivudde mu kulonda birina okukolebwawo ku kifo ekyo. Ate ekyokubiri ngu ebivudde mu kulonda bye bimala okuyingizibwa ku DR foomu ba agents ba candidates balina okuteekako emikono nga bakakasa nti bino ddala byevudde mu kulonda. Ono era avumiridde ebikolwa eby'abakuumaddembe eby'okukuba abantu mu kalulu so ng'era alabudde n'abeddiza obuvunaanyizibwa bw'akakiiko k'ebyokulonda. Kadda oba obukungu wa NRM alina obuyinza okulagira abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda ti kola bwoti. Oyo akikola yenna aba amenya amateeka era mutuwa obujulizi mugambe mulina obutambi mutuwa obutambi obwo mutulage obujulizi obwo nti waliwo ofiisa w'ekibiina kyenrm oba kibiina ky'obufuzi eyagenze ku police station n'agezaako okutataganya okweyingiriza to influence or to direct the process of election. Byabakama bw'ati asabye abalina okwemulugunya kwonna ku nsonga y'okulonda okwo kwabaddewo okukubatwalira basobole okuyambibwa. Mary Namirimo ne Kimuli Abdallah ku Racket TV amalindirire.